Eno ye program yo Ensulo Ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe owa 3 ABN TV ne atugoberera ku mukutu gwaffe ogwa Avento Production. Kukulisa omwaka gwe tubaddemu Mukama gwatuyisizaamu ogwa 2022. Era n'ennyongera okwebaza Mukama kubanga atutuusizza mu guno omwaka omupya. Ne twongera okusaba ekisa kya Mukama kibeere wamu naffe. Ngaffe abaana b'abantu tetumanyi bitu bye tugenda kuyitamu mu mwaka. Tetumanyi omwaka gwe tutegekedde, naye tukkiriza Mukama nti ali wamu naffe. Era tumukkiriza nti ne guno eyatandika omulimu muffe ajja gumaliriza ng'atuyisa ne mu mwaka gwe tutandise. Mukama akuwa omukisa, weebale kubanga weekuumidde ku mikutu gyaffe ng'otugoberera. Mukama akuwa omukisa. Omulamwa ogwa devotion yaffe mutwe mulungi nnyo, omuyigirizwa owa buli lunaku, ke katabo kaffe oba ke tugenda okuba nga tutambula nako omwaka guno. Ebyokuyiga birungi nnyo ebirimu, naye nga tetunnabagenda mu byokuyiga ebyo, mbadde nsaba tugulewo nga tukowoola Omwoyo Omutukuvu abeere wamu naffe mu kuyiga kuno. Katusabe. Katonda Kitaffe, tukweyanziza nnyo kubanga obadde mwesigwa. Tukweyanziza kubanga otuyisiza mu mwaka n'otuyingiza mu mwaka omupya. Mukama twewungayo, tusaba guno omwaka gwe tutandise gubeere essuula empya eri obulamu bwaffe ey'okwongera okutambula wamu naawe n'okusemberera. Yongera okuba ng'oyogera wamu naffe, tujjuza Omwoyo Omutukuvu gwe watusuubiza, tuteeketeeke olw'obwakabaka bwe obugenda okujja. Mukama nga tusemberera okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo, katuteekebweteekebwe emmeeme zaffe tusobole Mukama okuba nga tukulindirira. Ebyokuyiga bye tuyiga kabibeere ebyokututeekateeka. Weebale nnyo kubanga owulira okusaba kwaffe, tusabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nga jjo ekyokuyiga kyaffe ekya jjo kyabadde kirungi nnyo. Twayize engeri ey'okuwoomyamu emmaani, ekyokulya eky'omwoyo, ekigambo kya Katonda, engeri gye tusobola okweteekerateekeramu okuyiga, engeri gye tusobola okuteekateekamu akaseera kaffe ak'okusinza nga ffe ssekinnoomu, si nga tubeera n'okusinza okwa bonna, naye nga nze ssekinnoomu nteekateeka ntya omutima gwange okuba nga nnyumyako ne Katonda wange, okuba nga njiga okuwulira ekigambo kya Mukama ky'aŋŋamba nga nze. Omuwandiisi waffe yatulaze enteekateeka ennungi, engeri gye tusobola okuba nga tweteekateekamu. Era okuggyayo katini nnyo ku kyokuyiga kyaffe ekya jjo, kubanga ebyokuyiga bino bigoberegana. Okujjukizaako katini nnyo mu ekya jjo kye twabaddeko, omuwandiisi waffe yagezaako okutuyigiriza nti tuyina okuba nga tuteekateeka akaseera ak'okusinza, nga tufunayo, nga tulondayo nti buno obudde mbuwaddeyo nga nze okuba nga buno obudde bwange ne Katonda. N'olondayo obudde n'ogamba nti buno okuva zino essaawa mpaka zino essaawa nja kuba nsinza. Ebiseera ebisinga essaawa ennungi ennyo ezitera okukola amakulu ze ssaawa ez'okumakya, ng'olunaku tonaba tandika lunaku, nga tonaba kufuuka bize, nga tonaba bintu birala kuyingiramu, ke kaseera akalungi
era omuwandiisi waffe yagezezzaako tulaga nti akaseera ako womala okalondawo n'ogamba nti kano akaseera buli lunaku nja kuba nsisinkana ne Katonda wange, nja kuba nnyumyamu naye n'oluteekawo, kakati kyekituyireeta ate ku kuyiga kwaffe okw'olunaku olwaki olunaku olwaleero. So engeri y'okuwoomyamu emmaani eyabadde eyajjo gye twayize ey'okuwoomyamu ekigambo kya Katonda. Ekisooka, funa akaseera ng'okaawuddeko kokka nga okataddewo ng'ebirala byonna bidde ebbali, ng'ebirala byonna bisobola okulinda, naye nga akaseera kako ne Katonda, ng'akaseera ako kakusinza. Era tulaba nti Yesu ekyokulabirako kyaffe we yali ng'ali ku nsi, tulaba nti yakeeranga ku makya nga tebunnalaba. Bayibuli etugamba yakeeranga ku makya nga tebunnalaba, n'agenda n'afuna akaseera ako ne kitaawe. Naffe akaseera ako tukeetaaga. Kakati ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti weetegereze olukalala lw'ebyokulya. Teweerabira nti ejjo twabadde tulaba engeri y'okuwoomyamu emmaani. Ng'omaze oteekateeka olonzeewo akaseera, ekifo akaseera akatuufu. Kaakati weetegereze olukalala lw'ebyokulya gwe mutwe gwaffe. Era ng'olunyiriri lwaffe olw'okujjukira tugenda dujja mu Luka 11 olunyiriri olwokusatu. Luka 11 olunyiriri olwokusatu nga lugamba, otuwenga buli lunaku emmere yaffe ey'olunaku. Otuwenga buli lunaku emmere yaffe ey'olunaku. Olunyiriri lwaffe lutugambye bwe lutyo, weetegereze olukalala lw'ebyokulya. Gwe muti ogw'ekyokuyiga kyaffe. Omuwandiisi yatulaze nti ng'omaze ofuna akaseera, funa ekifo ekisirifu. Bw'oba onoowoomerwa emmere, weetaaga okugirya nga topapa, nga tewali kikutaataaganya. Kyova olaba abantu abamu bagendako mu bifo ebyo eby'enjawulo nga tewali agenda mupapya, n'afuna emmere ye nga nnungi, n'atuula, n'agirya, n'agiwoomerwa. Omuwandiisi yagezezzaako tulaga nti kufuna ekifo ekisirifu. Ekifo awatali kintu kyonna kigenda kulemesa kubanga oyiga ne Katonda, kubanga tuli kwetegereza, tuli mu kuyiga ekigambo kya Katonda. Emmere yaffe eya buli lunaku kye kigambo kya Katonda. Nga bwe tuli emmere ey'omubiri, era omuntu yenna tasobola kumala nnaku ziwera nga talidde n'asigala kyekimu. Era abaana oba naawe kennyini wamala ennaku nga tolidde ogenda olaba ng'omubiri gugenda gukyuka. Lwaki? Kubanga emmere eno we tugirya evaamu erimu eby'emigaso mingi ebizimba omubiri gwaffe ebisobola otuyamba okuba abalamu. So n'ekigambo kya Katonda y'emmere yaffe eya buli kanaku. Kyova olaba olunyiriri lwaffe lutugambye nti weetegereze. So olunyiriri lwaffe lutugambye nti tuwe, we tuba tusaba tuwe emmere yaffe eya buli kanaku. Omuntu ne waba yalidde emmere nga nnungi, nga yabadde ewooma, enkya olunaku we lutuuka olulala enjala eba emuluma, tekitegeeza nti eri emmere gye yalidde jjo emuyambye kati takyetaaga kulya. Naye n'oba olidde emmere etya
n'enkeera ojja tuuka ng'oyagala kyova olaba omuganda agamba nti olubuto kyoto. So naffe ng'abakristaayo tosobola kulowooza nti emmere gy'olidde leero ku makya ng'oli mu kuyiga yagenda okuyisaamu ne luli. Oluusi abantu abamu ayinza ogamba ye omwaka gwatandise bulungi nafunye obubaka bwabadde bulungi. Obwo obubaka oyinza ofuna obubaka naye tebusobola kuyisaamu mpaka mu mwaka. Twetaaga emmere eya buli kanaku. Kyova olaba Yesu Kristo we yali ayigiriza abayigiriza be okusaba kwaliko essaala eno nti tuwe emmere yaffe eya buli kanaku. Kitegeeza twetaaga okulya buli kanaku. Bwe tuba nga twetaaga okulya buli kanaku twagambye nti wetumala okulondawo ekifo nga ekiseera nti kino kyakulya kyakusaba oba kyekiseera ekyo tugenda okuba nga tuliiramu emmere yaffe oba ekigambo kya Katonda, funa ekifo ekisirifu mw'onooliira. Batuyigiriza nti woba ng'olya emmere tolina kupapa, togirya ng'opapa oba tolina budde lyako at least akatini nga olina obudde ng'obwongo bwo buteredde. Emmere eyo bw'ojja osobola okuba ng'ekola ki? Ng'ogifunamu emigaso, ogiganyirwamu emigaso egigirimu. Naye buli woolya ng'opapa emmere togigaayana bulungi. Emu oyinza ogimira nga togigaayiza. So tosobola kufunamu ng'onaalidde n'obudde bwe n'alya bulungi. So n'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Tetusobola kufunamu nga tulya tupapa. Funa ekifo ekisirifu nga tewali bikuleekaanira, nga kikyo gwe wekka, ng'ogenda okulabagana ne Yesu Kristo. Kubanga Yesu Kristo teyandiyagadde kulya naawe kyakulya nga tolina budde bwe. Ayagala omuwa akadde olye wamu naye mulye babiri akuyigirize osobole okuganyirwa mu kuyiga oba mu mmere eyo gy'ogenda okulya ey'omwoyo. So okufuna ekifo ekisirifu nga tewali kintu kyonna kyekigenda kutaataaganya. Kyandibadde na kirungi ne woba ng'olina simu yo n'ogijjako n'oba nga tewali n'omu asobola kukubira mu kaseera ako nga ggwe ne Yesu Kristo mmwe mwekka abali ku date, abali ku kyokulya ky'ogenda okubeerako. Nga tumaze okufuna ekifo ekisirifu, kaakati womala ofuna ekifo ekisirifu, omaze okufuna obudde, ofunye ekifo ekisirifu, Bayibuli eno erimu ebyokuyiga bingi. Omuwandiisi yatuwadde ekyokulabirako nga w'ogenda mu kirabo eky'Abachina. W'ogenda mu birabo eby'enjawulo, buli kirabo kibeera n'olukalala lwakyo. Abamu bagimanyi nga menu. Buli kirabo kibeera n'olukalala lwakyo. Kaakati yatuwadde ekyokulabirako ekirabo eky'Abachina nti olukalala luwanvu nnyo, oyinza n'okubulwa okulondawo emmere gy'osobola okulya. So n'olw'ensonga eyo, engeri yokka w'okwata ekigambo kya Katonda oyinza okubeera confused, oyinza okutabulwa ne weebuuza kati oba nsomewa buli kaseera n'oba ng'olonda eno olonda eri. Nedda, olina okuba nga ofuna omubeezi, ng'ofuna omuyambi mu restaurant oba mu birabo wabeerayo abaweereza ab'enjawulo. Era osobola omubuuza menya oba nayo oba olukalala oba nalwo. Osobola omuyita n'omubuuza n'omwebuuzaako ku mmere eyo gye baba bateeseteese, n'akuluŋŋamya n'akuyamba okusalawo ku mmere gy'oba ogenda okukola ki? Okulya. So mu ngeri y'emu naffe bwe tuba tweteekateeka okulya twetaaga omubeezi, omuweereza, y'Omwoyo Omutukuvu. Ng'omaze ofuna ekifo ekisirifu,
ng'oli wekka weetaaga okusooka okusaba Mukama akuwe Omwoyo Omutukuvu, kubanga tumanyi nti Omwoyo yatusuubizibwa. Yokaana 16:13 etugamba nti waalijja Omwoyo wa Mukama waalijja alituyigiriza ebintu byonna. Yesu we yali agenda yagamba abayigirizwa be nti nina bingi eby'okubagamba kati, naye muyinza obutakola ki? Obutabitegeera oba obutabitwala byonna. Naye n'abagamba nti wendigenda ndisaba Kitange abawe omubeezi. Omubeezi ono alibalungamya, alibayigiriza bingi, taliyogera bibye, aliyogera ebiba nga biva eri Kitange. So omubeezi oyo tumwetaaga okutubikkulira. Ebintu by'omwoyo bitegeerwa na mwoyo. Ngaffe tetusobola kusoma kigambo kino ne tukitegeera nga tetuyina mwoyo wa Mukama. Omwoyo wa Mukama yekka yasobola otulungamya mu mazima agali mu kigambo kya Katonda, agali mu Bayibuli. So twetaaga omubeezi ng'omaze okufuna akafo akasirifu, ng'omaze okuwaayo obudde bwo ne weeyawula ng'ogenda kusemberera Katonda. Saba, koowoola omubeezi, koowoola Omwoyo Omutukuvu. Nga w'ogenda mu kirabo olukalala nga lunene ne bikusobera nga tolaba kyakulondawo, naye w'oyita omuweereza ayinza okukulungamya n'agamba ekino eno mmere bweti ne bweti, n'oyongera n'ogitegeera. Weewaawo naffe bwe twetaaga okukoowoola Omwoyo Omutukuvu okutulungamya. Twetaaga okuba n'enteekateeka ey'okuyiga. Omuwandiisi yatuwadde ekyokulabirako nga Zabbuli. Zabbuli bw'ogitunuulira eyina essuula ndowooza ziringa 31. Engero. Yatuwadde ekyokulabirako eky'engero. Saba munsonyiweko. W'olaba engero ndowooza erimu essuula 31. Naye yatugambye nti osobola okukwata buli tugambe chapter, essuula, osobola okukwata essuula olunaku n'osoma, n'oba nga togwa bugwi, tosoma eno ate n'ogwa n'eno ng'ebintu tobitegeera, naye n'olungamizibwa n'ogamba, kubanga eyatuwadde ekyokulabirako nti ekitabo ky'engero kirimu ebyokuyiga bingi bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo, engeri gye tusobola okubeeramu ne bannaffe, engeri gye tusobola okubeeramu Abakristaayo abalungi. So osobola okugamba nti guno omwezi empaddeyo nja kusoma ekitabo ky'engero. Osobola okugamba nti luno nje ngenda kuba nga nsoma engero, buli lunaku nsomayo essuula, buli lunaku nsoma essuula, naye n'ogisoma nga bw'olowooza. Tosoma mukwakwayo, n'osoma nga bw'olowooza kiki ekigamba, egamba ki, etegeeza ki, n'osoma. N'atuwa n'ekyokulabirako ekirala nti Bayibuli eno yanteekateeka, Katonda agikola nga yanteekateeka. Osobola okugamba nti kaŋŋende mu kitabo kya Yokaana, nakyo kitabo kimu ku bitabo ebirungi bye tusobola okuba nga tuyigiramu, kubanga tulaba mulimu engero ez'enjawulo Yokaana z'ayogerako. Mulimu olugero tulaba ku mboozi eya Yesu ne Nicodemus, tulaba ku lugero ku mboozi ey'omukyala Yesu gwe yasisinkana ku luzzi, n'ebintu ebirala bingi. Waliwo olugero lwensinga okwagala, omusajja omuzibe Yesu gwe yawonya, Yokaana 9. Omusajja oyo ansanyusa, bwe bamala omuwonya Sitaani agezaako nnyo okumulwanyisa okulaba nga agaana
ekyamagero ekimukoleddwa nti Yesu si yakikoze. Naye omusajja oyo agamba nti amponyezza oba akozesezza kisimanyi, naye nze kyemmanyi nali muzibe kati ndaba. So muli personal testimony wosoma ku bujulirwa obwo obw'enjawulo obuli mu kigambo kya Katonda, nawe bulina engeri gye bukukolamu omulimu mu ggwe. Nawe n'ofuna obujulizi obubwo, nawe n'otandika okutunuulira obulamu bwo n'obugeraageranya n'obujulizi, n'olaba Katonda engeri gy'azze akubeererawo, Katonda ebintu by'azze ng'akuyitiramu, n'osobola okuba nga kwegamba nga osoma naawe owulira nga ddala by'osoma byebyo naawe obirabye mu bulamu bwo. Yesu n'ayongera okwogera wamu naawe. N'ekkanisa erina enteekateeka ey'enjawulo kati ng'akasisimuka ng'ekyokuyiga kino kye tubeera nakyo. Ekkanisa erina enteekateeka nti buli lunaku erina ekyokuyiga. Osobola otambula n'enteekateeka ng'eno n'oba nga otambulira ku mulamwa. Erina lesson essomero lya Sabbiiti. Kubanga buli lunaku lulinako ekyokuyiga, buli lunaku lulinako ekyokuyiga. Muyiga ebintu eby'enjawulo, muyiga ate birina emiramwa egy'enjawulo. So kati ekkanisa ya nteekateeka nti etukotereddewo ebintu eby'enjawulo ne tuba nga tetusoma mu waawaala. Tosoma gasoma n'osoma eno n'osoma eri, naye osoma oluŋŋamiziddwa nti tulina okuba nga tuluŋŋamizibwa. Kikuyambako okumanya, kituyambako okwongera okutegeera Katonda, kituyambako okwongera ebintu bye tuyiga okubiba nga tubiteeka mu bulamu bwaffe. Njagala okuwaako ekyokulabirako. Lumu twali tusoma eyo e Mombasa nga tugenze okusoma ebya medical missionary. Twabeeranga n'akaseera buli omu ak'okusaba. Buli omu yayinanga ekifo kye. Nze nayinanga ekifo kyange mwesinkana ne Katonda wange kubanga twali eyo munda mu kyalo. Kati nga nina akafo ke nalonda eyo mu miti, mu nsiko eyo nga wegye ŋŋenda nga ntera ogendayo oluusi ku ssaawa 6 kubanga oluusi olunaku lwatandikanga nga luli bize. Ate essaawa ez'okumakyawo ne oba ozuukuse essaawa nga 9, 10 oba okyayo. Kati nga akaseera ke ŋŋendayo nagendangayo buli ssaawa 6 okusaba. Nateekawo nti buli ssaawa 6 ez'omutuntu ku makya nkeera n'ensaba n'ensoma. Naye nateekawo nti buli ssaawa 6 nja gendangamu akafo. Nyongere okuba nga ndowooza ku bye nayize, nyongere okuba nga njiga ate n'okusaba. Era ng'akaseera ako mba nkeesunze buli kaseera. Naye lwaki njagala okuwa ekyokulabirako ekyo. Lumu mba ŋŋenze nga nayambalanga na boots nga ŋŋendayo kubanga mwalimu ensiko. Mba ntudde kutte Bayibuli yange. Nali nsoma Abakolinso ekyawandiikibwa ekigamba nti tetulwanagana mubiri na musaayi, naye tulwanagana n'emyoyo egy'amasaza. Kati nali maze okusoma ekyawandiikibwa ekyo ng'ali mu kusaba, ng'ali mu kukirowoozaako. Ne mpulira ekintu nga kiva emabega. Nali ntudde wansi wensabira walingawo akati. Kati ne mpulira ekintu nga kinva emabega kitambula swii. Naye olw'okuba nga ebirowoozo byange byali bigenze n'esooka okuba nga sikifaako. Naye ngenda owulira nga kyeyongera. Nali ntudde nga siranamye naye nga kale ng'ebigere boots ziri wansi nga ninga alanamyemu kati. Ngenda olaba nga ngenda otunula ku musota nga guli ku kigere kyange awo bwenti. Nga musota gwe gwali gunva emabega bwenti. Nga guyimiridde
ngendo tunula bwenti nga gweggo bwe guti guyimiridde gwe gwali kuva emabega ne gutuuka awo naye ekyanneewuunyisa bannaaye abooluganda nakati nti omusota ne wengulabako ndeekaana nezituka n'okudduka naye akaseera ako olw'okubanga oba nali ndi mu kulowooza mu kufumiitiriza ku kigambo kye nali nsomye saategeera natunula butunulizi ne ŋŋamba ekyo nakyo kitonde kya Mukama nenzirayo mu kusaba saamanya maanyi ga njawulo gandiko naye nategeera nti omwoyo wa Mukama yali wamu nange ekisa kya Mukama akyali wamu nange era ne guyimirira ne gumala ne gukkirira ne gugenda naye akaseera ako we namala okuvaayo ne ŋŋamba naye kweri kivudde ku kinemba nange saakikkiriza nti nze yalaba omusota ne sitadduka ne sitagutya kyambaako nno emirundi 2 era olulala nali mpaddeyo olunaku lulamba nga ndi mu kusaba nakusiiba nga nasiibayo kati zaali ziwera ssaawa nga 11 kawungeezi naatera okuvaayo okusaba mu kusaba kolwo nasiibayo ngenda okulaba ku kati kennyini leero omusota gwali ku kati waggulu nga gugyeyo akadimi wano kumpi nga ku mutwe gwange bwe guti nga guli ku kati kali si kawanvu nnyo nga kaliko obutabi nga gwe kuli bwe guti era neetunulako bwe nti neera saagulowoozaako nnyo nensigala nga nsaba ne gukkirira bulungi ne gumala ne gugenda nti bw'oba ng'owaddeyo akaseera ako ng'oli wekka nga kasirifu mulimu ebintu ebimu kye nayiga nti omwoyo wa Mukama abeerawo mulimu n'ebintu ebimu ebiyinza okubaawo nga bikwetoolodde n'otabifaako n'otabimanya kubanga akaseera ako kaba kako naani ne Kristo so bamikwano buli muntu yeetaaga akaseera ako ne Katonda we yeetaaga akaseera ako okuwulirako ku ddoboozi lya mukwano gwe ng'ayogera naye Kristo Mukama ayogera wamu naffe okuyita mu kigambo kye n'ayogera wamu naffe oluusi tuyita mu kusomozebwa okw'enjawulo naye buli wofuna akaseera ako n'oyogera wamu naye akuzzaamu amaanyi ogenda okuvaawo nga n'ebibadde bikusoomooza Mukama akuwadde emirembe mu mutima so nga tutandika nga tuli mu mwaka guno tufuna ebiseera ebyo tufune obudde obwo obunyuvu tusobole okuba nga tweyongera Mukama atuwa omukisa katusabe Katonda waffe tukweyanziza kubanga otujjukiza nti twetaaga okufuna akaseera okuba nga tubeera nga tunyumyako wamu naawe Mukama nga tutandika guno omwaka tuyambe byonna tubyerekereze tufune obudde obulungi okuba nga tusaba beera wamu naffe omukisa gwo kagutuyise mu mwaka guno okulungamizibwako na buli ssekinnoomu Mukama balina okusomezebwa okw'enjawulo batuukirire ng'ekisa kyo we kiri lwa Yesu Kristo Mukama waffe amiina Mukama akuwa omukisa weebale nnyo kubeera mulabi mulungi yiga okutandika olunaku ne Katonda olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli